A few moments later. Kyagulanyi ye mwenyini nze ndabanga koseza akola yes abadde atambula mu biseera bino nawayagala baba mala campaign abadde mu makage ne bwenkebeddewo ku mashalo no ndinga nalabye nga ali mu makage so kiraga nti ali free baba mwetaaga bamanyi omusango police in this case naye nga ffe nga UPDF tetulina kikyamaanyi tumunoonyezako ku ssaawa zino bwe kiba tukirina tuba tujja kubabuulira bannayuganda era bwe tuba twagala omuntu tekitwalira biseera kufuna omuntu oyo naddala waba ali mu ggwanga lyaffe obuyinza tubulina tusobola kunoonya ne tukufuna naye ndowooza ali a free Ugandan at this point era ali mwakake kati bali magere amagye ne poliisi bonna beetolodde bakuma Honorable Kyagulanyi aleme kufuluma ate ye bad Bobi Wine already. On social media, Bobi Wine, the main challenge of the president, saying he's in hiding. There is no need for him to be in hiding. Nobody wants him. He's not under pursuit by police or the army or security or the state. I am now speaking as the government of Uganda. He's free to come from wherever he's hiding, to come to his home and just stay at home. Bano beba kulisa ababiri, kulisi wali omunsi ne kulisi majezi, azini majezi, simanyi oba ye majezi. Bavuddeyo kuyoola emiwumbo gya Muhoozi Kene Rugaba. Era bali mukola ndooze bali mukola public relations bagezaako okubikirira. Chris Magezi singa abadde muntu nga wa mazima na bwenkanya yandibadde atubuulira abantu abagenda okulumba amaka ga Kyagulanyi ne bakuba mukazi we ne balumba amakage ne bamenyamenya ebintu bye bagendayo nga baani. Era bo baliwa kubanga atugambye ayogeranga gavumenti. And mind you, Chris Magezi is a minister of ICT and technology. He's not a minister of defense and internal affairs. Ezo ensonga zali mu kwogerako zali mu kuwaako commentary ng'agezaako kola public relations okubikirira emiwumbo gya Muhoozi Kene Rugaba gye yakoze egibaswaziza internationally bagezaako kubikirira. By the way, they can fool Ugandans because Ugandans we are so easily to be fooled by those people in power. Ensonga ezo zali badde zoogerwako Kayindo Tafiire because he's the minister of internal affairs and defense minister. Simanya ye Muhoozi ani oli Muhoozi omulala manyi balina ebinnyanya byabwe byebifaanagana oba okitegeera. Kati Chris Magezi oba Chris baliyo munsi avaayo atulagira ddala nti ebintu byayogera nga gavumenti Kyagulanyi tebamunoonya. Kyokka ate Muhoozi ali ku Twitter atweetinga nga bwanoonya Kyagulanyi. By the way, today here atweetinze n'agamba nti asonyiye Kyagulanyi. Kyagulanyi does not need your forgiveness, please. Because Kyagulanyi has never asked for forgiveness. Kati oyimirira otya n'ogamba nti osonyiye omuntu atakusabangako kisonyiwo. Kyagulanyi tannabasabako kumusonyiwa. And by the way, temumusonyiwa. Mumusonyiwa yakola musango ki? Ye Chris Magezi oba Chris balyo munsi bwe muba mutugamba nno Kyagulanyi ali mu makage lwaki mumuogerako? The man is in his home. Yes, it's okay, you know he is in his home. Why are you talking about him? Lwaki temuogera ku munyagwa? Lwaki temuogera ku Kasibante? Why Kyagulanyi? Why are you talking about Kyagulanyi? Era bw'aba ali mu makage nga mukakasa bulungi nti ali mu makage lwaki mumuogerako? Era mutubuulire n'amagye kubanga Chris Magezi Avudeyo n'atugamba amagye g'eggwanga tegagoba Kyagulanyi era Kyagulanyi ali wuwe ali fuli okubeera ewuwe. Amagye agali ewaka wa Kyagulanyi era agagumbye ku maka ga Kyagulanyi go gaawa g'e Burundi, g'e Congo, g'e Tanzania. Kubanga bavayo n'otugamba nti amagye g'e Uganda tegalina kye geetaaza Kyagulanyi naye ng'ate amaka ga Kyagulanyi gakyebulundiddwa amagye paka na kati. Kati olinga atugamba nti amagye agaliyo g'e Congo sige Uganda. Era bwe muba mulaba nga Kyagulanyi ali mu makage tewali buzibu, ali mu makage atudde entende. Lwaki mumwogerako? Lwaki mujja ku TV ne mumwogerako? So it means ebikola bye mukola biri mu bahontinga. That's why you are coming out in the public and start comforting Ugandans. Nga mwagala bakakanya. Temuyina gwe musonyiwa,
tetunnabasabako kisonyiwo kyammwe ne Kyagulanyi tannabasabako kisonyiwo era temumusonyiwa. Oba mukitegedde ekintu ekyo mwavuddeyo ne muyisa ekiwandiiko nti nno NUP kibiina kyabayeekera era nga ssaawa zino badeputy president baakyo bonna bakwate bali mu makomera. Kati ate ssaawa zino muvaayo mukyewakana naye ate ng'ebikolwa biraga kirala n'ebigambo byammwe biraga kirala. Ebigambo byammwe biraga kirala n'ebikolwa byammwe biraga kirala. Mwavuddeyo ne mutugamba nti ekibiina kya NUP kyabuyeekera era mukibaanize mu ggwanga Uganda. Eyo tweet yakoleddwa mukama wammwe Muhoozi Kainerugaba, nammwe ne muvaayo ne mukola ekiwandiiko ne mukiteekako ne stamp. Gwe kulisi Magezi n'okiteekako stamp kubanga gwe spokesperson wa UPDF. Kati ssaawa zino ekiwandiiko mwakyewakanye naye mulaga nti badeputy president bonna ab'ekibiina kya NUP mwabakutera mwabaguddeko gwa buyeekera nga n'abakyala ababiri Lina Zedriga ne Tukamusha Jacqueline tebannamanyika wa gye bali. Kati ssaawa zino mulaga nti musonyiye Kyagulanyi. Mumusonyiwa yakoze eki? Yakoze musango kyogo gwe yakoze ogumusonyiya era ye ekisonyiwo yakisabye ddi. Era Kyagulanyi yavuddeyo dde okubasaba okumusonyiwa mulyoke mugambe nno mumusonyiye. Kyagulanyi ne NUP tebannasabako kisonyiwo. Era you don't need to forgive them because they have never asked you for forgiveness. Temuyinawe muyinza kuvaayo ne mugamba nti mumusonyiye era ali mu makaage ate nga muli mumwogerako mu mawulire. Oba okitegeera nga nabuli waava mugenda ne mukyekingawo nejjo mwabadde gomba nga gye mugenza okutinkuuza mulinga abagamba nti yasuze mu malalo ga nnyina n'ekitaawe nga yeeziise. Kwegamba ebintu bye mwogera ne bye mukola bicontradictinga tebigatta. Kati mwe mulowooza musobola okufulinga public. You know Ugandans are very easy to be fooled by you people. Kati n'otunuulira ku lisi bali omunsi the Minister of ICT, how can he awatya awatya enjogera oba ayogera atya ku bintu bya defense? Because this is internal affairs. Zino nsonga za munda wa ggwanga tezinawo zimukwatirako, zina ba minister abayino zoogerako. But why don't they hiding themselves right now? Goza lwaki ba minister Kayindo Otafiire ne munne Jimu simanya ye Muhwezi Jimu Muhwezi lwaki beekwese ate nga be bavunanyizibwako kuzina ensonga? Kuba Jimu Muhwezi ye Minister of Defense yalina okudefending ebikolwa by'amagye. Kayindo Otafiire ye Minister of Internal Affairs yalina okwogera ku bintu byonna ebikwata munda mu ggwanga. Kakati bali omunsi oyo mafia avaayo ate n'atandika okunyumiza bannayuganda Smart Kyagulanyi ali mu makaage. Bw'aba ali mu makaage lwaki omwogerako? Era kyekikujja ewuwo gy'omwogereko kitegeeza mumunoonya. Era mumunoonya yakola musango ki? Era Muhoozi amugamba omusonyiwa amusonyiwa ku musango ki gwe yakola tetunnagumanya. Musango ki gwamusonyiwa ko ogw'okwesimbawo n'awangula akalulu? Ogwo gwe musango gwe mumusonyiira. Era bw'aba tannabasaba kisonyiwo mwe muyimirira mutya ne musonyiwa omuntu atannabasaba kisonyiwo. Kubanga mwamuwa 48 hours ne ziggwako ne muddamu ne mumuwa 24 hours ne ziggwako ne mugamba nti kati baleete mulambo temukyayagala mulambo era amagye gamukwatirako gamutte. Kati mumusonyiye. Which is which? Baddi yamutereera akaliro kabayitemu. Era mujje mutubuulire n'amagye agaalumba amaka ga Kyagulanyi ne gagamenyaamenya ne gakuba mukazi we ne gamuwemula ne gamuswaza go gaali gavudde wa kulisi bali omunsi. Why don't you talk about that? And you kulisi Magezi, why don't you talk about that? If Kyagulanyi is in his home, mutubuulire abantu abaroiding amakaage nga mwe abakulira ebitongole by'okwerinda baali baanera mubaleete ku mmeeza ensi ebalabe. Before you come in the camera and start fooling Ugandans. We are not stupid. Omuntu yenna gwe bawa ssente n'akyusa ekituufu n'akifuula ekikyamu, ekibadde ekikyamu n'akifuula ekikyamu, ne bw'oba mulamuzi n'osala ekifuula nnenge, ne bw'oba musomesa n'ogaba obubonero obukyamu, ne bw'oba returning officer n'olangirira atali mutuufu. Omuntu yenna akola ekikyamu okwagala okusanyusa Museveni ng'anyigiriza Kyagulanyi toyawukana na kaabuyonjo. Omanyi kaabuyonjo gye bayita toy kyekifo ffenna gye tugenda nga twagala okuteekayo obubi. Ne kaabuyonjo eyo ne bw'ogula ice cream ow'ebbeeyi n'omuyiwayo era osobola okuflashinga yo nga tefuddeeyo ku kiki oflashinze. Kale omuntu yenna addira ekirungi n'akifuula ekibi
oba naddira ekibi n'akifuula ekirungi, obanga kaabuyonjo gye bayiwamu ebibi oba ebirungi nga yo tesobola kwawula. Naye ate ggwe n'okugisingako ogisingako kubanga obwongo bwo buba bulina obusobozi okwawula nti kino kikyamu ku kibi. Actually, obanga agenze mu kaabuyonjo n'okwata ekijiiko nga waliwo eyakavaayo n'osena nga bw'owuuta, olwanyisa otya Kyagulanyi ng'ate alwanirira ggwe? Tukyali mu protestive vote. Protestive vote teyaliko date nti nnaku z'omwezi bwe ziti. Protestive vote until we fight and reclaim our victory. Zemtano Mbega Aloysius Matovu Jr. and I say all this for God and my country. God bless you.